Dr. Kizza Besigye atuusiddwa ku kkooti ya Buganda Road ku saa 10 ez'oluggulo kuva ku poliisi Nagalama. Yasibidwa ne banne basatu olunaku olw'eggulo wakati mu kiti ky'enkuba ebadde etonnya. Yokena binyweziddwa okutula lwa kkooti anaakubagamu gaggaddwa. Oliver asibidwa maaso g'omulamuzi erisooka. Siena Omugisha amusomedde omusango gw'okukuma omuliro mu bantu olunaku olw'eggulo nga biri mu Nyakwalula Park yabadde abakungu ab'ekalakazi olw'ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mulamu bwa bulijjo okulinnya. Omusango no Dr. Besigye agweganye. Oludda olwami nga lukulemiddwamu Joan Keko lutegeeza nti okunenyeza k'omusango tekunnagwa era n'asaba kkooti okugungirayo. Munnamateeka wa Dr. Besigye Ssaalongo Erias Lukwago amusabidde okwemirira era leeta abamimiridde okubadde wafulugu ne Harold Kaija era n'asaba kkooti emuyimbula awatali kumusaba nsimbi naawe ensonga eziwerako. It's past banking hours. So if court orders that we pay cash, it will be a regular order. Oludda lwa gavumenti lusabye Besigye okuteekebwako obukwakkulizo obwamanyi singa kkooti ebeesezeewo okumuyimbula era ayimbulwe nga asitudde ensimbi ez'obuliwo ate nga zeegasa. We pray for an amount that is substantial enough to compel the applicant to return to court for his trial. And in the event that he absconds, it is painful enough to pay it back. Ono era asabye kkooti emukomeko aleme okuddamu okuma omuliro mu bantu. Because he ought to have acted as a national leader. Bino lyawa Dr. Besigye Erias Lukwago abiwakanyiza tikuba kulinnyirira ddembe lye. Denying him the right and living. So stringent measures would add salt to an injury. Ategeeza nti kifo Dr. Besigye kyalimu tekirina kwesibwa kumumwa kweyimirwa wabula kirina kwesibwa kumukkiriza kweyimirwa kubanga mukulembeze. Omulamuzi alagidde kkooti omulemu eddakiika 10 alyoke akomewo okuwa ensala ye mu okudda akkiriza okusaba kwa Dr. Besigye okweyimirirwa ku bukadde 3 ez'obululu atabumiridde obukadde 7 zitali za bulunga. Kino kiwuniikiriza kkooti era Dr. Besigye alabiddwako nga yeesikira. Omusango gwongezedde okutuusa 16 omwezi ogujja. Yesamala Lubega Mukaako neeweera ekintu babadde maaso g'omulamuzi Asuman Muhumuza nga bakkiriza okweyimirira ku bwereere awalagidde okudda nga 27 mwezi guno ate ddereeva wa Besigye Fred Kata akkiriziddwa okweyimirira ku nsimbi kakadde kamu ez'obululu nga badde mu maaso g'omulamuzi Federasi Etobo. Oluvannyuma lw'okutogeddeko ne Ssaalongo Erias Lukwago n'ennyamira ku nsalaako n'ategeeza nga bagenda okujulirwa ensala eno nti Dr. Besigye akkiriza atwalibwe ku alimanda mu kkomerero luzira ku b'ensimbi obukadde 3 tazirina. Tewaliwo na nsonga yonna eraga nti bwe banaamuwa bbeeyi ajja kudduka. Ebyo byonna akkiriziganyiza naffe ate n'omaliriza n'omugamba sasula obukadde 3 tulyoke tukute. Egamba kikwewuunyisa obuti etumazeeko ebyewungula. Sempumanyiza Innocent yakusakidde Green ku lwa Bukedde TV.